oli wewe oli ku 9:8 ne 9:5 radio omuntu wa bulijjo omungi awuliriza nkwanirizaako nnyo ku 9:8 ne 9:5 radio omuntu wa bulijjo. Tugguse n'enteekateeka yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Nze Mulangira Kalima atereddewo mu studio za radio Buddu, ate embeera ne munnange Ndawula Aliberito muzzukulu wa Nviirimbi DJ Daniel abeere no mu byuma. Prosika Banda y'ekigemuzi waffe olwaleero atuyunze ku mutimbagano ye Super DJ. Kakati awo katulabe ensonga zonna nga bwe zinaaba oyo DJ Daniel nga bulijjo. Tweyanzege twagala okusasira ku bannaffe mwe n'abafunye ebizibu ebitali bimu. Bannange ab'ekyabagoonya ekitalo ekya Paulo Malevu yabadde mukwano gwange nnyo, kitalo nnyo baaba abadde abeeraawo ku piidaawo awuliriza nnyo Radio Buddu, kitalo nnyo ekya Paulo Malevu. Namwenna abafiiriddwa Saalongo Matiya, kitalo nnyo ekyamonnyo kugenda okuziika enkya wali eka Bulenge ndowooza Bulenge Saalongo Matiya dereva ku Mbalala stage, kitalo nnyo kitalo ddala. Biikano litandise, tulinawo Sekajjako akiriizi wano. Sekajjako yaaliwo gwe wali tomanyira nnaku woogenda kujjira. Sekajjako akiriizi wa Notre Dame High School ewa mukulu Isiko, simanyi akyaliwo gyali babumundebire nnyo. Musomesa wa munnammwe oyo nno naye ogiiwo omulabi kale. Ssegirinya Ali Kings High School, Kiyimba Joseph wa St. Luke Kirumba Secondary School wali ekalisizo, ne Ssegirinya Bernard Nakasoga Secondary School. Ssegirinya tulinamu babiri naye omuswahaba ate omulala oli mukristaayo mukatuliki mukomba mudaali baaba kale tweyanziza kati awo tubaawudde omuswahaba omulala mukomba mudaali. bwetyo bwe tugenze mu kabbinkano tetubeera ffekka, tubeera ne bannaffe bano weewaawo bannaffe aba Winners Junior School. Bano nno nga basangibwa wali mu Nnyendo Kirinda mu Masaka City nga wakaira ku kisaawe eky'omukasana. Bagamba nno nti mwattu ssomero lya primary era nga lisomesa abaana bulungi nnyo ne libabangula. Balina buli kyetaagisa okubeera nga bakuza omwana n'okumuyigiriza obulungi era ng'osobola okubeera nga mwattu obafuna ku ssimu 0751 5839 13 oba ku 0752 53853 mwattu bannaffe bano aba Winners Junior School, ssomero eriisa omwana nga lya kizadde. Bannaffe abakoma Nsimbi Secondary School, ssomero lya one level eno senior, nabo bagambye nti akabbinkano gwe musingi gw'abaana. Kaakati nno bano basangibwa wali ebukoma Nsimbi ku luguudo oludda ebigasa. Bano baga nti basomesa omwana amasomo gonna ate nga byazimbibwa ku musingi gwa ddiini. Omwana bamusomesa ne kompyuta, amasomo aga arts ne sciences, bagaba ne zibbasale. Kaakati mwattu beeyungeko, toyinza kwejjusa omwana wo singa omukwasa bukoma Nsimbi Secondary School. Bafune ku ssimu 0701 16 24 71 oba ku 0772 56 25 abo nabo bajja kuba bakuweereza, bawoomerwa nnyo akabbinkano. Masaka Parents Corner Worker Nursery and Primary School ero lisangibwa wano mu city ng'oyambuka wano ku luguudo oludda ebwala. Bano bakugamba nti balina UNEB Center. Bano babangula omwana bulungi kubanga essomero lyakakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza, amasannyalaze weegali n'amazzi, security ku baana eri ggulugulu, baliisibwa na bulungi. Bafune ku 0758 68 976 oba ku 0774 02 54 91 oba ku 0752 54 12 15. Tebagadde weekwase kwe kukuwa amasimu agawera. Bannaffe aba Masaka Parents Corner Worker. Kaakati management ya Sen ya King David High School wali eruka yakulidde erusango. Mwattu okukakasa nti security y'abaana eri ggulugulu baliraanye na poliisi.
Kaakati no bagamba batya nti balina Unable Center eya senior eyokutano ne senior ey'omukaaga, laboratory weeri, library, King David abasomesa babangufu ddala, amazzi n'amasannyalaze weebiri ne standby generator. So omwana talina we yeekwasiza mbu ate amasannyalaze gaavaako saasoma, byonna weebiri ebimusobozesa okusoma. Kubira director ku 0750 43 02 oba kubira baasa ku 0703 52 24 King David ku lw'omwana n'ebiseera by'omwana ebitangaavu. Kaakati okulaba ng'abaana baffe bantu bateekateeka obulungi, bayingire ebbinkaniro nga wamma emitima gibali wamu. Cake House we bayingiriddewo, bano batutegekedde akacaayi n'ebigenderako. Bakugamba nno nti bayina Tiscon, kino kika kya bugaati obuwoomu obuwoomera ku caayi. Bayina cream donuts, bayina meat kebabs, chips, cinnamon bread, Victoria cakes n'ebirala bingi. Bakola keeki z'emikolo n'ez'embaga. Nakalonda akolagana n'ebintu ebyefaananyiriza bwe batyo. Basangibwa wano ku Regent Street, wali ku Lukunda Arcade, opposite n'akatale akapya. Bw'olaba Rasta Julius waali ku nsonda awo wansi mu kago down, bano w'ogenda okubasanga. Kale bakubire ku 0700 29 77 39 oba ku 0773 94 00 23 awo ojja kuba oyogera ne Joseph awo ku Cake House. Kagate kikaliko ogambe scone gundi kati scone katisco oba ogambye kano ka cinnamon bread oba munnango ono yali akalidde ko simanyi nali kamugulu ate balina buddadiizo obugonda. Kale tweyanze nga bannaffe Cake House mo bali kuteekerateekera babbiikanyi ali Segirinya enjagala eddoboozi libenga kweriri bulungi. Ali Segirinya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Taata wo Kalyango Ali ne maama wo Charles Monica bakwagaliza buwanguzi. Gwe nguddemu nti neeyanziza maama. Chief Director wa King's High School wali Chief Director kitiibwa kyekyo banna. Yakulira ba directors kwegamba bangi. Kale ye Kasozi John, Deputy Teacher Kanyesi je Kole Budosi, Mwami Pule James bakwagaliza buwanguzi. Ono nno mukulu wa Somero King's High School, mukulu wa Gerard akutambuza n'etambuza ino manya abasomesa awo nga 2 baba bazibu nnyo bagendako mpola. Mayiga Keri Luswato Muzirambazira namba 2 namba 2 yalimba omusomesawo Agaito Muswaza. Ono philosopher, mwina yone philosopher. Kamoga Shirafu. Teacher Kalima Alex omusayansa. Madam Kasumba Haula. Bakugambye nti gwe wekka. Nano nagamba nti baddayi hadi bo. Baddayi hadi. Bawulire nno Nannyondo Peggy. Mutowana Lukubiso Lyegina. Ndensi Bakimu. The upcoming president wa Werukaya. Kale bakugaye kale gwewe kakasala King's High School, Nachiranda Jamila, Vice President King's High School, Cherot Shirati, nabo bakutambuza bano bayizi basini yakutano namugerwa Ntakiruta. Ndoza abadde Nakiruto balidia nduhukire muwanguzi Maria Musa Janat Asmat Akabugo Jime, Mr. Skills, Abubo Banani. Team Segi, nga yukulembeddwa mugodi fule Professor Pio, Salima Bone, Nasa Steve Sazi Bosco, Sanya Moses, nabo bakutambuza. Naga Wajakiri ni senior 6, Nakalio Waleste senior 6. Nabo bakutambuza abayizi ba senior 1 2 3 bakulembeddwa Walingo Heleni Brian Haman Agnes Masse Betty bali kugweweka Muko Hakimu Muyizi ne sister wo Nanno Nashrafu era ne Sandi ndowooza nabo bakutambuza muganda Hussein Bule Muhammad Kisekulo Ediga akutambuza kakati mukulu Ali bakuzaala ku kyalo ki yogera nnyo Bazala Kakwanzi mama ne tata gye bali batolire salamu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagambe mama ne tata muteke kakabani ntandise. Mama ne tata muteke kakabani ntandise. Mutandike. Ya Rabbi nze nkukutte. Ese. Era njagala ebintu bino biddemu mu bulambulukufu bwabyo. Ese. Tugenda kutandika na kwatula. Ese. Onjatulira ekigambo kino nga bwe kiwandiikibwa. Ese. Nakabanda. Nakabanda. Na. A. Ka ne A. Ba. A. Na ne da. A. Bakuwa busatu. Namba 2. Luyirika. 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 La ne wu. Ya ne yi. Jo. Ra ne yi. Jo. Ka ne A. Bakuwa busatu ya Rabbi muntwala kaguddeyo. Tugenza mu bisoko. Ese. Njagala ompa amakulu g'ebisoko bino. Ese. Okugalinnya gye gava kisoko kitegeeza ki? Kweyononera mu kisajja. Bakuwa busatu. Mweyanza se. Okufujja omuntu olulusu kisoko kitegeeza ki? Soko kitegeeza kumwogerako bubi. Akyalina obudde. Kumukyawa kubanga temukwatagana kumukyawa. Weekomera awo bakuwe busatu. Mweyanza se. Ekibuuzo kyo namba 5 Ese. ku mutendera guno ogusooka. Okulinnya mu kyoto kisoko kitegeeza ki? Kugaanibwa ddala. Busatu. Gwenda tambula tweyanzege tukutte mukulu Sekanjako. Yese. Siye gwe akirize. Yenze se. Weddira nkima. Dala. Akabbiro kamanyi. Kayiba mukunkuli. Ekyo obutaka bwa mumanye buli. Yese. Mu buli ndo. Bunjako. Bunjako sibbira bwamba. Tebulibbira. Siwe bajjajja ba Buganda. Yese. Yemmwe. Kale sooka ombuulire ovuddewa. Nviridde ku Notre Dame High School nyede Masaka. Omuntu bw'aba agenda ku Notre Dame ayitawa. Akwata ku lw'ebukakkata, ku luguudo oludda ebukakkata. Otyo? Bw'atuuka awo ku Ndyabusole. Ndyabusole atuuka. Otuuka. Ewe wali ebidiba by'ebyennyanja wansi. Ku kyambuko kitundu kya kilomita ng'ogituuseeko. Kasookwata ku lw'ebukakkata. Muli kukola si wennyini. Omukulu w'essomero y'ani? Mr. Isco Daniel. Sooka omutumireko omujanjawaze n'omujanjawaza. Mr. Isco Daniel. Mutumiddeko nnyo edi teacher wange. Bakuzaalawa? Banzaala ku kyalo Kasaka. Kasaka. Mu ggombolola y'Ebuwumba. Maama ne taata gye bali? Taata y'akyaliyo. Mutumire mugambe taata nzuno. Taata wange Muzeeyi Sande. Muzeeyi Sande awo. Tumiddeko nnyo. Kaakati no bano nabo bagambye bbaasa w'essomero lya Notre Dame muyizi waffe akirizi gwe waffe tukwagaliza buwanguzi mukulu Lubega Mike Bbaasa. Obuwumulidde. Bano abayizi Kiseka Sam ne Kasaga Godfrey abakola arts nabo bagambye nti bakwagaliza buwanguzi. Kano akakiiko akakulira abayizi ba Notre Dame kakola kuki? Kakulira abayizi ababba prefect bakwagaliza buwanguzi bonna wamu mulimu Mugema Henry Senior 6 mu sayansa abasayansi banna bakanga wama abayizi ba senior yokutano Notre Dame High School bakwagaliza buwanguzi be bano Tracy, Edrina, Daphne, Joan, Leste, Yutua, Joshua, Beckham, Matovu, Gerard, David, Zalwango no yaba muwala wange ojja mugamba mugambe muwala wange Joero, Esther Tendo, Edward n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Ne bano baabano eri Sekanjako aba group TikTok mbitera bita toko mwina ne TikTok mukulu Isiko bino group ya toko ginoonyerezeeko basini ya kusatu Notre Dame High School bakwagaliza buwanguzi Sekanjako be bano mukulu Isiko be bano Setongo, Lule, Namudu, Nagawa, Mwazi, Nachiwewa, Sekajja, Chigongo, Namatovu, Naiga, Nabulime, Nakajubi, Mulondo, Nampala, Chibira, Nabaterega, Gurupu ya Toko. Nemo kusoma. Onagante akachika akafuga Notre Dame High School, kakwagaliza buwanguzi. Mulimu, Wamala Christopher Director. Mukulu Isiko, Edi Teacher.
Mwami Seremba Gerard deputy asooka, Semanda Augustine Dos, Muyomba Lawrence deputy owokubiri, Sente za Godfrey PRO, Lubega Michael Basa, Bagai bateekawo deputy owokusatu bakimpe. Kale no ndoza be bano buno baka nabo budde ku Notre Dame senior 6 bano ba senior 5 banenge mwebale nnyo mwebalire ddala bano buno budde wa Basa muluza bunamba mazeeyo kakati olw'okubanga ova wa mukulu Isiko ng'ate mukulu Isiko kigemuzi wano muyizi we mutwa ne bw'anaabanga ye mugemuzi ajja kubeera abiwulira nkale muganange ye Sekanjako tugenze mu kwatula nga bwe kiwandiikibwa okubojjerera ka ba o ja yanabansasana ra bakuwe busatu ekibuuzo namba 2 ennakanaka na yanabansasana ntyo genda maaso na ka ofunye busatu tugenze mu bisoko njagala ompa amakulu gaabyo olubuto okukubeera mu mannya kisoko kitegeeza ki olubuto okukubeera mu mannya kitegeeza okulya n'okkuta busatu bweyanzanyise namba 4 kisoko okusindika asitaki kisoko kitegeeza ki ekisoko ekyo kitegeeza okukubagamba okukola ekintu kyoyagala bakuwe busatu neyanzanyise ombeeredde ki bano bajoze ensala batudde mu ntuulo okukoowoola abombye kisoko ku kibuuzo namba 5 kitegeeza ki okukoowoola abombye kisoko ekitegeeza okwogera n'omuntu atakuliiko olina obudde oli asoose kutawaanira bwereere muwaakabonero Segirinya oli Benadi kali ali tweyanzeege ani atudde kiyimba oviriddewo sentiro ku kirumba obubaka oli bwe buno obubo ekale ovuyide kirumba njagala ova ku kyalo kijumbula taata ne mama gye bali sooka obatumire abo bo betusookerako mbagambe nze kiyimba wamwe enteredde entende mu ntebe egonda obulungi ensi yonna empulira ngenda kuddamu ebibuuzo kati nno bano bayizi ab'ekibiina ekyokuna bakwagaliza buwanguzi naziwa nakiboneka mununuzi nalwo nalubega najjemba nakayima ndawula migadde nankabirwa mawanda nanziri namubiruma namanda nalwadda mulindwa namaato nabbanja nandugwa ne basumba owen ono mubaddeewo nkale ne bagambye entambula yiiyo ono bakavudde wakiyimba Joseph balage waaka gwe wekka ono ye doosi doosi Kizito Kyaya ne Kizito Semanda Fulanka nabo bakuwadde entambula ayiyo weeri ne bano ne bagamba batya yekiyimba Joseph gwe waffe wekka ekiyimba Joseph gwe waffe wekka bakavudde wa deputy Namugaleste mumyuka mu mukyala kale tugenze madamu Joan Naabalanzi omusomesa wa Joseph Kiyimba ow'olulimi Oluganda gwe wekka madamu Joan ono mugambe n'omusomo gwa nnaku za mwezi 10 agumanyi ogw'olulimi Oluganda mukimanya Blessed Sacrament kale nga 10 omwezi ogw'omukaaga nono naga nti abayizi ba senior 1 ne 2 3 nga bakulembeddwamu Nabatanzi Nagawa Bena Nandawula Kakeeto Mulungi Nakato Nankabirwa bakwagaliza buwanguzi obubaka bonna bubuno ono kigemuzi gaabo kutegekera ogenda busanga awo mupiriipye weewaawo omutabani
Joseph nze nkukutteko tutandise na kwatula njagala njatula ebigambo bino nga bwe biwandiikibwa mu butuufu bwabyo. Obugumba ba ba ma ba buzandibadde za Nabansasaana tomuwa. Ekibuuzo namba 2 obutittiriri ba ontyo ta yi ba ta yi ra Chimba kaka. naye Yozefu Yozefu kakati wano bba evudde tebadde nawo. Genda ku bisoko. Yozefu kakkana. Tugenze mu bisoko. Okukuba evvu kisoko kitegeeza ki? kitegeeza okusibuko otayagala muntu okumubijjisa. Olina obudde saawa ekubye tewali wakalima baweki yangu kuduulira muntu kuduula ne bwaliko myalo bawusegerinya muwe nadda ne mukati. awa ali. Ekibuuzo namba 4 okwoya obusera kisoko kitegeeza ki? okuyoya obusera okubanga enjala ekulumanyi. Olina obudde segerinya ali swaba wakayima segerinya ali okwoya obusera kukoowa nnyo ng'olimu Komaawo toyongera yakoona tukusala akabona. Yozefu omalamu amaanyi naye nywera. Ekibuuzo namba 5 ennyindo okwebaza eyazimba kisoko siba okufuluuta. bakuwe busaba Mwalwadde oyongerako n'okwogerako ng'oli mu tulo tungi naye bakutuwadde. eggulo ninawe bwe nagenza okunyuma nasanze waliwo neiba wange awo afuluuta nga ennyindo z'ogerera ddala. Tweyanzege obubaka bwo akoke gwani Segirinya Benado si Benadi Benado si kyekyo oviiriddewo nakasoge waliyo omukwano gwange omusomesa w'olulimi Oluganda akyaliyo ani omundabira nnyo kaakati Senkimafula nga bakuzaala luddawo manya Segirinya Kalongo ataata ne mama gye bali baba yagenda okukuuma ettaka ly'abazzukulu sooka otumire maama oyo. Olowooza takuwulira mugambe maama nsabira nyambalagane n'abavubuka bano mbamegge. Kale tweyanziza twala mukulu we Mugomba Mudaali ntuuse tugenda kwatula muganda wange obutaggwako kane gabbiri wa aza Nabansasaana ka awo ogwiridde ebadde emu tebakuwa tofunyeewo kabonero. Ekibuuzo kyo namba 2 kikwanguyidde. ka yi kane wane nane ga ne u ya ne yi tabbiri ne e. Bakuwe busatu. Tugenze mu bisoko. Mpa amakulu gaakyo. Okufuuyira endiga omulere ekisoko kitegeeza ki? Kugamba muntu nga tawulira. Kugamba muntu bigambo naye nga tobiwulira. Olina kutawalira bwereere. Ekyo ekisembyeyo nedda. Kugamba muntu nga tawulira. Wakasanga Kimba Joseph. Olulimi si lwaffe. Si lwa Akabbiinkano gwe ali
okufuuyira endiga omulere kugamba muntu nga tawulira nedda owedda kyagamba obudde oyo kyaliko kyagamba nedda oli twamusaziza bawe ekituufu ekyo kibeera kufuuyira endiga mulere kumala biseera ndiga ne bwona ogiwulirira kufuuyira omulere tebifaako tekutegeera naye nte bw'ogifuuyira akalere ako ng'erya eyinza okulya omuddo n'eriramu n'ettaka fe abalunzi bwetyo bwe tuligenda mu maaso. Ekibuuzo kyaffe namba 4 okuzinya omuntu engera kisoko bakuwe busatu. Namba 5 atalina mwana okuweeka ejjinja bakuwe busatu. Singa bwewakoze tweyanzege tutambule mulungi awuliriza okyali ku 98 kawunuza 8 kati nno wano mbatwala ate kaguddeyo kubanga njagala genda wa DJ Dani atuwumuzeemu katono mukulwani eyo si enamba yemu swahaba segirinya ali ntugenze n'ekibuuzo namba 6 ngero lwenkubuuza toluddamu nziramu buzzi ekitatta muyima busatu ekiwotoka tekyala nkulina singa ekitogoba kyenyambazi ekitogoba tekyala ebuliba lyenguba lyesiba mu kiwato nkutidde omukalo gw'embogo bagutwalira mu bwawo obadde olina naye era sikuwadde bagutwalira gundi segirinya eddiba ly'embogo sekajja eddiba ly'embogo n'oli kyayogedde ono nkimumye lwakuba agambye nti bagutwalira naye bagamba nti omukalo gw'embogo gugendera mu nkwawa kyenvudde sikimuwa. Tugenze wamma ali kiyini kibi bakuwe busatu oveewo. Ngenze ku mukulu Sekanjako wuliriza ngero ziri 3 nkuwummuze ekiri mu bbanja busatu kezaala busatu ekibi kikiri ngoma okulawa ekibi kigwana wala byonna bituufu naye kiri kyembadde nga njagala tereza kiri kikira ngoma okulawa naye laba kuwe busatu tweyanzege awo mbatwala kantindi gwa ngero 3 mukulu okulya ennyingi sikugwa maddu busatu lubaala embeera busatu Oluganda lugaana kulya nkutidde wakayima ali sijja kuwa segirinya benado olugende enjala terudda nkuwummuza benado tuula siye gwe namba 4 njagala genda wa DJ Daniyo atuwummuzeemu katono. Tugenze mu nsonga zino engero ziri 3 kinywa ky'amaggwa busatu ekiriggwa jjo busatu ekiyuni ekiriibwa omukulu busatu. Tutambule tweyanzanye omulungi awuliriza njagala kubategeeza nti olwalero abalenzi balungi mu ngero kambalinde mu byobuwangwa. Akabbiinkano ababbiikanyi naffe wiikendi tugenda kuwummulamu naye nga nkujjukiza nti olunaku olw'enkya tugenda kubeera Namugongo munywanyi Matiya Sebuufu gyali atuteekerateekera buli kimu kyonna ekinaabire Namugongo tujja kuba tukifuna. Tujja kuddamu akabbiinkano ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku lwa bbalaza Sebandeke Kenneth yajja okuba mu nsiiko oba Kaabwoko Secondary School, Waswa Paulson ova ku Exodus High School, Mulira Ibrahim ova Kalisizo Seeds Primary Secondary School ne Hakizimana Simoni Petero ova ku Kyotera Parents Senior Secondary School. Olunaku olwokubiri tubeere ne Kasule Joseph Kaabwoko Secondary School, Kayemba Ronald Grace Christian School Mbira ne Bukirwa Shadia Kyotera Parents Secondary School ne Nabulime Specioza Blessed Sacrament Secondary School. Kimanye jjukira tukyali ku mutendera gusooka
tujjako babiri n'olwaleero. Waliwo nno abali kati beewaga. Waliwo abali wano ku Good Samaritan. Sebo manager yagamba buubuuso nga mubuuza bwangu.